Oluvannyuma lw'ettemu eryakolebwa ku muwala Nagirinya Maria awamu ne ddereeva we Ekitayimbwa Ronald nga bano baggyibwa mu bitundu by'e Lungujja n'oluvannyuma emirambo gyabwe ne gisangibwa mu bitundu by'e Mukono nga gisuuliddwa mu mwala. Poliisi ng'eyambibwako ebitongole by'ebyokwerinda ebirala bakyagenda mu maaso n'omuyiggo gw'abatemu abakola ekikolwa kino. Olwaleero bakoze omuyiggo mwe bakwatidde abantu 3 nga bano baggiddwa mu bitundu by'e Nateete nga kati abakwate baweze 6. Ebyokwerinda binywezeddwa mu bitundu obwedda gye batuuka nga bakuŋŋaanya obujulizi era nga bano batuuseeko e Nateete awamu ne Bulenga abakwate bano gye babadde basula. Basookedde Nateete nga waliwo ennyumba gye batakkiriza bannamawulire era nga kitutte akaseera akawerako nga bakyafeffetta ennyumba eno. Abantu ab'enjawulo balabiddwako nga balinnya ebizimbe okwerabira ku bigenda mu maaso nga n'ebyentambula bisanyaladde olw'abantu okuŋŋaana nga n'amaduuka agalinaanyeewo gaggaddwa era nga bannannyinigo bakukkulumye olw'okubalemesa okukola. Bwe bavudde wano beeyongeddeyo e Bulenga abatemu bano gye babadde baapangisa akazigo mwe babadde bawummulira wabula ng'omu ku bano abakubye ekimooni ne yeetegula era nga kigambibwa nti ono ayisiŋŋanyizza ne poliisi mu kkubo. Nga abadde naye yakakuma obwati nga tulaba poliisi ng'eyingi. Poliisi ekozesezza obuyinza bwayo n'esika oluggi wabula nga temuli kisangiddwamu kyekuusa ku ttemu. Abasangiddwa mu kifo kino bategeezezza nti omusajja ono abadde yakamalawo omwezi gumu gwokka era beebazizza poliisi olw'okukwata abatemu bano. Abaddewo omwezi gumu kubanga abaddewo omuntu avuddemu naye ng'obudde si bungi yakajjamu naye. Nze mulabawo oluusi ng'aleza ngoye zaawo ng'azaanika ng'agenda kati leero bwe mulali mbadde ndi muno mu nnyumba. Kati bwe mbadde ndi awo nga nfuluma ebweru nga ndaba omuntu ayinyira mu kisagaati nga bw'afuluma alinga omuntu alina kye yeerabidde nga addayo ebweru akola ki akinone. Wabula basabye gavumenti okuba n'obwenkanya mu kunoonyereza baleme kufa ku bagagga bokka. Sanyusiza ne sekusanyusa naye kyenkuutira gavumenti ne mukadde wange Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tubeere yunifoomu se wajja okulabika nga yafiibwako lwakubeera akumanyi ffenna tulina omusaayi gumu bwe bakoze kwoli nange bankoleko n'abaffe bafa naye bonalabako nga munene bw'aba yattiddwa ye bajja kujjayo amaanyi gonna ag'omu buto ng'ate Kabwera bw'anaaba afudde tebajja kusobolanga kujjayo maanyi ga mu buto kiba kitumenya mubeeramu ebyana n'ebyana. Ye ssentebe w'ekitundu kino ekya Bulenga B Sarah Kalule atunnyonnyodde ku mbeera eno n'asaba bannannyini mayumba agapangisibwa okwanjulanga abapangisa ku LC z'ebitundu kiyambe okunyweza ebyokwerinda. Nnyo n'agamba nti yeyatta era n'engoye ezimu yazisuula Nammanve yeeyambula bamubuuza lwaki weeyambula n'agamba engoye zange zaali zooloweza n'azambulamu n'ayambala endala era n'agamba oli adduse naye yaliko waliwo afulumye naye bano tabamulaze abayiseeko badde bamunoomye abadde ayambaddemu empale nnyingi nga yalimu. Tukubiriza ba landlord ti omuntu wabazze effuba nnyo okulaba ng'omwanjula mu LC. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano era nategeeza nti kati baweze 6 nga waliwo n'obujulizi obumaze okufunibwako nga bukakasa nti abantu bano beenyigira mu butemu. Bakoze omulimu munene nnyo ne basobola okukwata abasibe 3 abalala balina akakwate ak'amaanyi ennyo ku okuwambibwa kwa Nagirinya Maria n'Ekitayimbwa Ronald. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino Crack STV agaleero.